5 kyenda mu mukaaga katonyeze mwenda nyenye eggwanga yeba ya Star Fm nenkwaniriza nate gw'omulabi waffe ku Star TV olunaku olwaleero nenkwaniriza nnyo mukwano gwange omulabi wa programu yaffe eno Kyakulya YAMAKA wano ku YouTube wasuza otya munnange kansuubire nti nno oli bulungi alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano gwange alwazizza saba mukama katonda akusaasire afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mukwano nga bulijjo Kyakulya YAMAKA tetutudde tuli wano si wala nnyo n'ekibuga bayitawo Mbuya Kinnawataka naye mbeera gye tusanzeewo si nnungi ddala lwekyo kkalira baako byokola mmaliriza otambula nange mu programu yaffe Kyakulya YAMAKA teweerabira ti programu eno eragibwa ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro neddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6 ez'omutuntu programu y'emu esangibwa ku Star FM okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 7 ez'omutuntu mwe tukwatira ku mikwano gyaffe abalina ebizibu ne tubasitula mwe tujjanjabira kwabo abatalina bujjanjabi mwe tuyambako okuwa bannaffe essanyu abo abatalina ssanyu tugende ffenna nga tulaba ku nsonga ezindeese Kinnawataka Star FM Kyakulya Star TV Kyakulya n'abali ku YouTube bana ensanyusa obbalaba abeeno nga nsanyusa okubasisinkanawo nange nsanyusa okubasisinkana mbadde nzija nno katono nzireyo ntuusa awo mu kkubo n'enkuba essimu ziriko 2 ng'emu eyitamu tebagikwata ng'endala teyitamu teriiko emu yanneeyiba essembyayo 22 eruddewo okuyitamu ebadde teriiko kaakati mbadde ngenda kuddayo naye ne ŋŋamba owaayi kantuukire ddala olwaleero luno nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu programu yaffe Kyakulya YAMAKA olunaku olwaleero ndi Kinnawataka embeera eriwo wadde tetunnaba kulya kizibu kyonna si nnungi bino byonna munnange akyeteeka enkoko tebula akyeteekateeka okutambula nange nnyongera okusaasira mukwano gwange alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo nyongera okusaasira mukwano gwange omulwadde omukama akusuuse nyongera okusaasira mikwano gyange abafiiriddwa nti kitalo nnyo kitalo ddala saba mukama katonda abagumye abasangula amaziga ate abawa obuvumu mweyembeera gye mulimu olwaleero teweerabira nti Shanita Beauty World wakaliga katale k'abaveterani yetukwatirako mu programu yaffe Kyakulya YAMAKA providing amafuta okukola ku mulongo ate n'okutuwerekerako nga tujja twebaza mikwano gyaffe aba mulongo garments olwaleero ba boys tembalabyeko t-shirt ze balimu zonna za mulongo garments bebali nnyo Tone Isaac Michael Afande Boss crew yonna weeri nnyo Kyakulya YAMAKA mu kintu kyayo sanyuse okubeera wano olwaleero era nga nange siri musanyufu nnyo kale Isaac Akamalo tulambuzaako ennyumba n'oluvannyuma tulyoke tweyongereyo n'ebizibu byaffe ebituleese olunaku olwaleero nyongera okwaniriza mukwano gwange mu programu yaffe Kyakulya YAMAKA wano ku Star FM 97.5 96 katonyeze mwenda emyanya yayatika sukulini muweera ajja ati eno bedda gye tukubako yeeyo yeyamulirwana bannange enfudde kati tugenda giriwaate naye bannange nze njagala mbabuulira abalabi bange aba Star TV tokkirizanga mbeera kwerangirira nti olemereddwa mu buli
lugendo olukulaakulana oba olutereera mubaamu emiziziko kuba wano ewantu we tuli si wala n'ekibuga Kampala olwakale Katonda yakisalawo bwati tuli mu Kampala tulinga abali mu kyalo kusinziira embeera bweri naye omukyalo ono yaweereza essimu 2 kwe tubadde twogera essimu ebadde esooka teriiko n'eyokubiri nga teriiko ne ngamba ba boys tukyuse emmotoka tugende ku shuuti endala Mama Nanse n'agamba nedda omukazi bambi tugende oba tubula tubule n'omugamba Mama Nanse tugenda kulaga ludda waje tutamanyi kinnawattaka munene tumutandikirewa ngenda kukugulira essimu oyina layini kyensoose kya ssimu kubanga bw'otaabe ku ssimu tewali ngeri gye tugenda kukufunamu wadde n'akamu singa kisoboka bandigireese nakati naye obudde bujja kuba buyise kale ntandika okunyinyonnyola ebizibu byo yongera ku ddoboozi nafumbira omwami wange nga nina emyaka 16 kakati nembeera n'omwami wange bamunfunira bufunizi kuba nze mu buto bwange nakulira wa sisita wange kati sisita wange oyo baawe nankwata nenfuna olubuto lwa muwala wange yenna nyini kayumba kali ke tutuukiddeko gyoddukira nga amazzi gayitiridde wano kati nembeera awo nembeera kati enkoko eri nfu wali wakati kalabika kafudde bannaye bulwala munnange n'amazzi embeera mubadde kitegeeza temunnagiraba mwenna badde sinnagiraba aba teyenyeenya okuva lwe nazze kati munaye nembeerawo wenfuna omwami namufuna oyo omwana wa myezi ndowooza nga 7 tetubeera n'omwami naye muzeeyi gyali mubuliri mulwadde aganye okuvaayo nedda muleka abeereyo yebake kakati nembeera naye tubeera ffenna nantwala mu kyalo kuba yanfuna yali abeera kitintale nantwala mu kyalo yesse muto ye yasikira taata we kati netubeera mu kibanja ekyo naye nga mulongo embeera ndaba tetweyongerako tuli mu kiyumba kikadde naye nga mugamba nange vaayo oba emirimu e Kampala tegijjira tubeere wakiri eno nga takkiriza mulongo nembeerayo paka nalaba nga nkooye nenvaayo kati olwo bwe nabeerayo nazaalirayo abaana 3 omu naafa nga wa wiiki emu ekimbe kyamujjira nga kimusika oyo mwana naafa yalwalira ennaku 2 naafa kati naye nga ndi lubuto bwe nali ngenda okuzaala ensanafu zajja era nagenda zinnuma nga simanyi kuba nafuluma simanyi nti wero eri ensanafu kati wiiki emu oyo mwana naafa kati bwe nazaala omulala oyo yafa nga agenda kweza myaka 2 era bwe namuleeta eno e Kampala ewa taata we ne mugamba mwana mulwadde kati ate nga ndi lubuto lulala lukulu kati ye n'amutwala e Lubaga era agenda okudda yadda tubikira nti omwana afudde naye nga tabadde muyinnyo mulongo oyo naye n'afa kati ne tubeerawo abo abaana 2 abo 2 kati wano nfiiriddwawo omwana n'omuzzukulu nga ndi wano mu Mazzi naye mulongo maye ofiirwa nga toyina wadde n'abakudduukira we batuula mutuufu nga tewalira twabeera n'omulambo gwaffe abaasobola ne batuulako awo ebweru tuvuddeyo mu kyalo ku mwana ono ow'okubiri kati n'enzija eno e Kampala nembeerayo kakati oba wali wayise oba bbanga ki mutabani wange omulala oyo ye ate nali simuzaddemu ono omuzeeyi oyo naye mba neebase nga bankubira essimu nti abaana bagudde ku accident era Brian alabika afudde oyo yali aweza emyaka 17 oyo naye n'afa kakati netubeerawo netuva ekitintale gye twali netujja eno nga tetuli mu mbeera mbi nnyo mulongo ng'ate kati kakati netujja eno naye mulongo okuba lwe twajja eno ate embeera neyeeyongera okwonoonekera ddala twasanga ekiwugulu awo nga tekitambula zinali sikirabangako mulongo ndi muntu mukulu naye nga nawuliranga bikaaba kale mu kyalo naye nga sikirabangako naye nga kirina agaaso era omuzeeyi yaŋŋamba nangamba aba bani yatuleetedde ekiwugulu ng'olwo mwakasenga wano
ngana nempita pasita najja nangamba oyina amafuta ngangayina nakifukirirako nakisindika n'okugulu nakisindika nakyokya nangamba tewali kijja kubaawo ngamba kale kati netubeerawo mulongo netubeerawo oyo omwana si wakusatu kati nina katabani kange nava nako ekitintale nga kaliwa neera amazzi gatutawanyanga nnyo nako ng'okabuuza leewo kyekiriwo nga ngamba maama amazzi ge galiwo amazzi gajja mukola mutya soke tudde kwabo tukiwanika waggulu maama naye ebintu byonna byafa mulongo sikyalina kyennina mukwano byonna byayonooneka byonna kati nange omwana wange twalina olumbe lwa nazaala wange mukyalo kati nafuna omusujja era nga kati ogunnuma neŋŋamba naye nze olumbe sijja nagendayo naye kati waliwo omutabani waffe ng'atuukayo olwokunangamba maama mujje weewalirize nga mugamba nkibi mpulira sijja kujja siri bulungi nangamba maama we kakabe bambi ojje nengamba wange omwana ono wanneegayiriridde kaŋŋende neŋŋenda n'abaana ku lwokuna era amazzi kolo gaali gazeera twabusituzi tugenda mukyalo twatuuka omwana balamu bulungi yali ne munne nga bazannya olwokutaano nga basiiba bazannya kati ndooza ekimbe kyamukwata lwakutaano ekiro kati agenda ozuukuka nga ndaba amaaso gakamyuse ng'awenyera ngamba maama ekigere kinnuma nga mugamba ye oba wazannye nnyo olinago yakusambye nti nedda nemugamba oba wagudde nti nedda maama naye ekigere kinnuma nnyo munange mulongo ngambiyita byakusaaga nga nkola ki era teyalya mmere nange simulongo n'amaanyi gambulira ddala sirina kye nakolako naye kimulumbe munange nga twanguwako olwo bwe baamala okulya nga nze twanguwa nga tudda kati nkomawo ng'akaana kaŋŋamba maama nze ndi bubi ekigere kinnuma kati nga tujja wano awaka taata we yasigalayo nga bapanga bintu katusobola birekawe batyo kati bwe nsula naye wano ng'akaaba nnyo maama we nga kijja buzzi nekimusika kaakati nenkola ki nenkeera nnyo newa neiba wange wali eri wadde wakatimba ku makya nnyo nemugamba nasuze bubi twakomyewo mu kyalo naye omwana wange yavuddeyo ng'okugulu kumuluma nnyo simanyi oba ttalo namugamba oyinawo omanyi asobola okunnyamba ng'agamba sirina gwe mmanyi naye gwe mmanyi ali wala munange nga mugamba tugende kuba mulongo sente zaaliwo sijja kulimba nti tezaaliwo kuba muwala wange yali yanteresa emitwalo oba 3 nange nga nkola ki nga tugenda nga gye twatuuka twagendeyo bugerereeyo wansi eyo omwana nga bamujjanjaba nga baŋŋamba naye olumbe lw'amaanyi bwe batyo nga bwe baŋŋamba olumbe lw'amaanyi kati nga naye banga bampa ku ddagala kati musajja gwe twasookerako nalabanga nga talina byakoze bulungi nesimukakasa nangamba oba tumatidde tugendeko awalala nina awalala wemmanyi ng'era mugamba tugende munange ngera tugenda kati wala gye twagenda twasanga nannyini taliwo naye nga aliwo omukyala ng'adduka mangu ng'anoonya eddagala ng'alisekulasekula mangu ng'akola ki ng'era asiiga ku mwana nga bampa eddala mu kacupa ery'okunywa nga mpa n'eddala ly'enzija ly'eŋŋenda omuwa mulongo nga tuwa mwana ennaku 2 nagenda okulaba atandise kuzimba lubuto ate mulongo ekintu nekimpunziza ddala bannange bwe nava eri nalaba ng'omwana agenda okuwona saddamu kufuna olowooza nti oba nnoonyezeeko wano newali nkitegeera funa kuba nkuwuliriza nnyo waliwo omukwano gwange era yali azze okundaba nemugamba nkuli tukubire mulongo essimu tukubire mulongo webale nnyo tugenda omukubira olwo bambi taata yeebasaawo kuba waliwo kaddeeka yeebasaawo angamba maama mbakyaye maama nze mbakyaye muleke neebiike ng'olwo ye awulira ate mpewo naye ng'ate musana ng'agamaze maama mbakyaye mundeke nze maama Yesu tomponya kubanga yagezaako okunywa eddagala buli nali muwanga ng'anywa ng'agamba maama mpa eddagala nnywe mpone maama ekirwadde kinnuma nnyo mpa eddagala nnywe mpone mulongo munnange yalaba tawonanga yekyanga agamba nze mbakyaye maama nze nina Yesu tomponya maama Yesu tomponya nze munnange nga mugamba toyogera bwotyo taata ojja kuwona
mulongo nagezaako eddagala lyonna waliwo omutabani waffe nga naye alijjeeyo mu kyalo ng'agamba lino lyakunywa lino lyakukola bweriti omwana tumuwa mulongo ebyagaana kati nga mutwala waliwo omukwano gwaffe nannyini ennyumba eyo omusajja abazze waliwo kakyaki nga mugamba musiraamu jangu olabe omwana wange munnange mulwadde nnyo ng'ayingira ng'agamba mwannyina wano bulijjo ennyumba yammwe bweti bwefaanana mugamba munnange bweti amazzi bwe gati bwe gatukola nti kati ng'atunuulira omwana nga ngamba mwannyina nga ntiddemu omwana oyo nange naakafiira omwana ate era abadde sayizi eyo naye nga ntiddemu naye lirabika ttalo nga ngamba naye maama wange akola ki awonya amatalo nga tumukubira essimu ya maama we nga teriiko kakati ng'afuna essimu endala yasheeka nga munnange nga ngamba mwannyina kandeete emmotoka oteekemu ez'amafuta kandeete emmotoka oteekemu amafuta nze nkutwale seeka nga tumukubira ng'agamba mumuleete mangu nga tumutwala omwana bwe twamutwala seeka yasooka ng'atugamba naye emmotoka yali omwami era yaŋŋamba ti naye mwannyina butuufu omwana wammwe era yabadde waakufa emmotoka yange tefa naye obwedde efaafa kati munnange nga tukola ki bwe twatuuka ewa sheeka ng'agamba ani alinnyibwako empewo nga mugamba tewali ng'agezaako okuyita ani ali ku mwana ono simanyi biki aveeyo mangu yeeyoleke biki mwana ng'olwo mwebasizzaawo tewali ng'agamba mbabuulire ono omwana wammwe sijja mmusobola naye kambalagirira nsingako ng'era atulagirira ewa sheeka omulala ali eyo kasangati nga bavuga nga nayo tutuukayo kati sheeka oli ng'atugamba era biki ono kale teyatutiisa nnyo nti naye yatugamba simanyi bwe wabaawo oba ki kyonna oba kyakutunda naye kati mutaasa bulamu bwa mwana kati ng'atugjamu akaayi kuba eri gye nasooka bali bamusibyemu akaayi kagonja ate nga nawano nakamusibangamu ng'akajjamu ng'aga nti bino sibyagalamu nze bino sibyagala ng'alina amaanyi namunyokezanga ku ddagala nga walisamba eri ng'amaanyi mangi gaalina kati munaye nga nkola ki seeka ng'atugamba kati kambawo eddagala lino naye mumudduseeko mu ddwaliro munange nga eddagala ng'alituwa ng'agamba simanyi amazzi omusulo gwasooka okufuka mugundeetere munange nga tugenda mu kiriniki nga batandika kumukolako nga batandika kati nga bamukuba empiso nga batubuuza olumbe lwajja bagamba kugulu nga bamukuba empiso bwe bamukuba empiso mulongo nawulira nga mubyenda mpulira kwegamba otyo kati obulumi nga busirikirawo kati nga mubuuza ddeewo nzaani yeggwe maama kiki ekikuluma simanyi ngolo takyakimanyi kuba obulumi bwali busirikiddewo kakati nga bamukuba eddagala ndoozi asobole okufuluma kuba olwo n'olubuto lwali engeri gye yali talya kati nga bamukuba eddagala afulume kati nga ngamba maama ntwala manju amusitula maama nga takyasobola dde okutuula ku ttooyi nga muwanira buwanirizi nga ate nange olwo nkutuse nga bamutwala bamukuba ekifaananyi nga bagamba mbu ekyenna kyesibye kati mulongo nga mpunga awo nga mpungira ddala kati nga ngamba taata we twali naye mugamba tugenda kukola kyengaba ngamba nkubuulire omwana mumutwale emulago kati ebiseera bwe bagambanga nti emulago bagiggala kati nga abasawo bagamba abasawo munyambe omulago omwana ng'agenda kufiirayo tebakyakola jjukira wakaziika abaana babiri emabega basatu babiri abatono n'ow'emmotoka ngamba munyambe nga munange bagamba nedda mukwano tetuganye naye omwana mumutwale mange emulago tetujja musobola kati bambi waliwo omulala ng'alaba mpapa awo nkutusenze nona nte 50 nangamba maama omwana kiki kankusabire mujja kutuuka tutuuka emulago nga bamujjanjaba kati muwala wange bambi yali alina gyali akola n'abaako gwakubira munne amunoonyeze kasente nga ngumya nga ngamba maama waliwo omukwano gwange ajja kumpeereza sente bwe baba bagambye mulongoosa tofaayo sente ngenda zifuna bamugamba kale kati munnange mulongera tebyatuuka maama bwetyo bwekwata nekuba etonya etera okutonya oluusi naye munnange mukama ayinza ogitwala n'etatonya mulongo kati omwana munnanga nfaako ssaawa 11 nga tuli mulago nga tumuleeta wano mulongo naye nga mulongo omanyi wooleeta omuntu nakaabanga bibiri gy'otwakwabira omwana wo n'okaaba ne gy'omuleeta
bagambanga nga talinafa ngamba mukama sagala onswaze amasasira nneme kuswala bwenti mukama munange era teyakkiriza mulongo nendeeta omwana naye nga nejje muleeta sitegeerayo nzija ne tubeera wano tubeerawo paka baleeta emmotoka ne tumutwala mu kyalo naye ne mu kyalo mulongo gye tugenda ng'omanyiyo teri wadde akayumba maama kiyumba kinalingamu kyagwa kale twasulayo kubanga kyasigala kyagwako paati naye nga nsiko naye era twasulamu mu nsiko mu mulongo tulina ku munnange ate bw'eba ekujjiridde oba onaakola ki naye mulongo omwana wange yavaamu ebintu ebya green ate kale ngenze nkyegenderezaamu egundi ezo kyensanafu kuba bwe twali mu lumbeeri era waaliwo omukululo gw'ensanafu naye mulongo ensanafu tezaaluma ku bantu ng'ate mwe baazannyiranga abantu bwe bagira nga baakubirangamu embeekuulo kuba waliwo disiko naye tezaaluma bantu ate nga n'oli omulala gwe nkugambye bwe namuleeta eno e Kampala era omwana yaŋŋamba maama ensanafu zaaluma embizzi ezaali awaka kubanga nakeera nnyo nnyo naye nzija mu takisi esooka naye omwana yaŋŋamba maama ensanafu zaabadde awaka jjukira ne wali ogenda okuzaala ng'oli lubuto lukulu ng'oli olyoko kati nengenda nga mbyegendereza mulongo naye nga munange omwami wange yetakkiriza amaaso ye oba gaziba gatya ye takiraba nengezaako mulongo ngezezaako maama nga ntambula ndaba biganye tweyongera kuba bubi nze nfiirwa abaana omusajja yaŋŋamba mukama yabatuwa era yabatwala owulidde kakati gweoyagala kukola otya naye omugamba munange tusale ku magezi agamba wa era nze mbadde nga ntambula nga nze maama omuzzukulu twali wano ne muwala wange maama kakati nga twamutayirira kati yali ndoza wiiki emu n'ennaku nga tannawona nze mbadde nga munyiga kakati bukeera ku makya nga nali nagendaga nga omwana tumuteekeramu amazzi agabuguma nga amala omulongoosa bulungi mugira mukuba akoovu bulungi nga muwa maama we kati bamuwa maama we aba amukutte bw'ati nga mugamba muwa ebbeere kakyakaabakaaba ate nga kyali tekikaabakaaba namugamba ye naye mwami wange naawe kyekikukaabya ngaate naba ogenda kuwona luli obadde bubi kati ogenda kuwona ate weekaabya kumbe ndooza yaawulira bubi naye ng'ate emabega yaseka omwana oyo kati omuwala yali ava ku ssomero yatugamba nangamba maama omwana wa baaba yasese ng'ate ali mutulo naye ng'alinga alina gwayogera naye omwana yasese kati munnange nze nno ne ŋŋamba tibambi oba abadde ayogera ki ne bamalayika be bwentyo wali owuliddeko ko nga nsomesa emabegakawo ku rediyo ku baana abawuuna abaana abaseka abatunula enkaliriza bwe bati then bebi n'omwebasa nga omutunuza eno n'ogenda okukomawo nga yeekyusiza zze bw'ati ako abantu tebabimanyi babibuusa amaaso ate ko kameketanga amannyo kati munnange omwana ng'akola ki bwe omwana bwe yakitugamba twakikomyawo kati bambi maama we bwe yamuteeka ku bbeere n'asikamu emirundi ebiri n'ayagala okusesema nangamba ye maama nga yeeguga alabika ayagala kusesema nemugamba alabika nnaalimu akasujja kati bambi gye nalindaga kyali kyetaagisa nemugamba twese omwana ono mulabirire bulungi naye kaŋŋende gye mbadde ŋŋenda okulaga naye mulongo omanyi okutuuka wali eri nga wembanonye bajja bampita nga badduka nga baŋŋamba owange omwana gwolese waka ate ali bubi mulongo ayaziirana natuuka omwana ng'ayiriitira buyiriitirizi gwendese ng'ali bulungi ng'ayiriitira buyiriitirizi maama nangamba maama obadde wakagenda nadduka nannyo nnyo nnyo n'akyusa eddoboozi kati waliwo omukwano gwange yangamba nkubule maama prosi omwana enfa gye yafuddemu yabadde ng'aliko ekintu ekikulu ekimuliko nga kyamaanyi nga n'eddoboozi lyokka erimuvaamu bwenkaaba yennyini ekyuka naaba nga takyakaabanga bebi omwana nga tumuddusa mu ddwaliro era zaali ziwera nga ssaawa emu oyo naye n'afa bw'atyo olongo neŋŋamba maama nkoze ntya bwe mba nsomesa ku rediyo mbagamba nnyo mwe abatannaba kuziikako bantu be mubuusabuusa nfa zaabwe ku bijja muyise emikono mu maaso mugambe nti alihamudulillah bw'olwaza omuntu bw'obulwadde obwa siriimu oziika n'okkakkana bw'olwaza omwana wo nti alwala ensigo oziika n'okkakkana
naye musaasire ffe abakaaba buli lunaku nga ku bijja byaffe kuliko amalaalo g'osongako. Ono yagwa mu nnyanja, ono yasangibwa mu buliri ng'afudde, ono kwagamba bonna babeera bafu teri magombe gazza, naye wakiri gwe okakkanako n'ogamba nti nziise naye ofa nga tofiiriddwa muntu ng'enfaayo ogibuusabuusa ate nga ne bw'okaaba tebagenda kudda. Kuba byonna biringa bibwatukira. Mulongo waliwo mutabani waffe era mwana wa bba wange naye olumbe olwa mwana lwamukwata era ali eyo mu kyalo era naye kyamujja nga kimusika nga kimutuga naye era bwe yatambulako mubamugamba kusimayo waliwo eyafa waliwo omuzimu waliwo omuntu gwe baziika ku kika omuzimu ogwo gwe gutuga abaana kati ate bwe mbirowoozaamu ate ono owa muwala wange ate ebiyingiriramu wa ate n'oli owa accidenti wali onaabyeko wali ofuneko kukunaaba mulongo bwe nanaaba sasooka kuloota kati olunaku olwokubiri naloota nonda ssente noono mwannyinaze nga nonda koyini nga nnyingi za 5 n'ebyebibiri kati nga bwe ŋŋamba yinayo ssente zinaani yazitaddewo nga bwentyo bwe ŋŋamba kikyo mulongo kye naloota naye nga mulongo mbadde naawe ntera nnyo okuloota oluusi ng'ompa ssente ssente si nnungi ssente si kabonero kalungi. Star FM ye radio gy'owuliriza Star FM ye radio gyenkolako okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 Monday paka olwokutaano ate ku Star TV tubeerako buli lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro ate ku Star TV ne tubeerako buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Olwaleero tuli wa Kinnawataka Mbuya eno mu Katoogo gye tuli olwaleero okulaba ensonga eziriyo. Siina kifaananyi kyennyinza kugamba nti nno kiikino kubanga muleke abeeraawo kubanga simanyi okuggyako okutandika okunoonyereza okuva ku kisooka paka ku kisembayo sina kye ŋŋenda kusuubiza muwuliriza wange na mulabi wange olwaleero sina garanti gye ŋŋenda kuwa olwaleero ti oba kino tekigenda kuddamu kubaawo oba kino kigenda kuddamu okubaawo sigirina era simanyi kiki olwaleero mu kaseera kano naye bwe tugenda okutandika obujjanjabi tujja kusobola okutegeera obuzibu bwe tunamala okutegeera obuzibu tusabe Katonda atusaasire bukome kwabo bwe bututte tuleme kuddamu kuziika mwana mulala okuva lwenzize mu nnyumba eno olwaleero obulamu bukyuke tuberekoko n'obulamu obweyagaza kati gwe owulira otya nga ggwe mbeera nnyo n'ekintu wano mulongo kinnuma kakati ntera nnyo n'okuloota kale byesitegeera ebintu nga bingi naye nga sibitegeera ntera okuloota oluusi amazzi ebinnya ono omwana mutabani wo mulamu tolina kikutawaanya oyo yalwalanga nnyo omutwe mulongo gwateranga nnyo muluma naye kati aludde kale tumuleke kati ate oyo kati oloota emisota yadda kwono abaana tubaleke kati ono aloota nnyo emisota gwe obulwadde kojja gyebaleko ng'olabye n'ebizibu bya mwannyoko naye bimujjudde maama naye nga yakubuulidde bibye mulongo tuli bubi ffenna baatuzaala bangi naye twasigala bana naye ffenna nga bwe tuli tetulina wadde ono era asula mu kyumba kyenga kino bambi ali eyo mu kito era nakyo amazzi gayingira okufa kati omulala oyo ye tamanyikiddwa yasula mu bisayiti ebitannaggwa
owulidde anzirako kati mukulu waffe ye yalokoka n'agamba tubonyeebonye nnyo wakiri tugende wa Yesu mutuufu mbuno ki tuganye okulokoka n'emulongo yonna tuddukidde nze nkimanyi atakimanyi yaba agamba agamba nti mulokole olaba nga tateredde wadde n'aka tetumanyi wawe tulina kutereerera naye tomunenya buli omu anoonya kulaba wagenda kubeera bulungi kati yabeera luddawa abeera eyo gundi namugongo naye azunga buzunzi mulongo kankubulire naye nga ye yaliko ewuwe naye kati bino byabadde tatereera adde eno adde eri agenzeeko mu kyalo gye twaziika maama n'abeera kwegamba aleka ewuwe ate n'abeera ng'atambula butambuzi nabyo ne bitusobera kati nawulira mbu ne poloti baagala gitwala neyibawe agamba mbu nannyini ttaka yagimuguza kati byebyo bye tulimu tuwalanibwa mulongo sisita wange aba n'entalo n'ekibanja bakitwala mu kyalo tulina entalo tulina entalo mulongo buli we tulaga ffe wano batuvumye mulongo nga bwe tuli abalogo naye nga mamba twali tulozaani bagamba muzeeyi ye alabika yasiranye abantu neyeesiranyizaamu obulidde nogamba mukama tuvumibwa tuli bunaku tetulina kwetulina naye nga mulongo olaba naakuvumanga mbwe tufa omusinga n'omusinga naye ngaolaba naye akuvuma ngo tubonyeebonye naye ekisinga okunnuma mulongo ngenda ninganze nkuze naye abaana bange era nkaabira abaana nengamba katonda wange nze wakiri naye omwanzi gye mbulamu bwensi eno naye abaana bange wakiri bo babeereko obulungi simanyi baaba wange. Star TV kwetuli program kooti yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange gwe omulabi waffe atulinze olwaleero naawe yakatwegattako ndowooza ne bw'obeera gwe naawe oyinza okubulwa w'otandikira oyinza okubulwa kyogamba omuntu ti ngenda kutandikira ku kino ekooti y'amaka eyimirirawo ku ssente ze tujja mu mmwe abantu ze mutusondera ssente ze musonda ku nsinziiro okutandika okujjanjaba ennyumba gye mba nkyaddemu n'ebizibu byayo kyala akunyonyola gy'avudde n'ewaka yennyini n'engeri gye yatandikamu obulamu n'olwaleero nga bwe tuyimiridde nga bwe tuli n'obulwa kyogenda okutandikirako naye nze ekyokukola nkimanyi naye tewali gye ngenda kuddukira nga sirina kyensasuddeyo ekisooka ngenda kumufunira akasimu ak'essente entono asobole okummuzaamu layini kubanga n'okumutuukako olwaleero bw'otaba wa mutima nnyo oba tosobola kumutuukako tukubye essimu gw'okubira omu yagenze kulima omu yali luddawa omu essimu teriiko endala eri luddawa yiyo gye beeyazise yatise sikuriini simanyi naatwazise nayo bwe tunaakikola olwekyo nsaba omulabi wange olwaleero bw'obanga woosula tewayingira mazzi yambako omukyalo ono bw'obanga osobola okufuna ekyemisana n'ekyeggulo kale tumuwe ye ekyemisana kyokka ekyeggulo tukireke bw'oba olina abaana mu nnyumba nga balamu bulungi issa emikono mu maaso gamba alhamdulillah ate bw'oba tosimanga ku ttaka kuteekamu omwana wo n'eddusu liteekeko gambe tu yesu wange allah wange mukama katonda weebale kumponya maziga gano era ogira otwalira ddala wala kale olwaleero saba abawuliriza abange olwaleero munnyambeko nze simu ezange kutuweereza obuyambi muzimanyi simu esooka eri 0752 10 11 13 essimu ey'okubiri eri 0776 10 11 15 maama essimu yo eri kiwadde teyina layini ngenda kumanya teyina ssimu ngenda kufuna essimu olwaleero abanange nera loli enamba yange ekyalimu gundi njikebere bambi ogiwa naye nga yo banagiteekako enaddako bagiteeka mu ssimu ekola maama bwe bagiteekamu ekola program kooti yamaka nsaba maama osobole okunnyambako kojja atunyonyolemu ndowooza naye embeera gy'alina kale mulongo nze munange kale embeera gye mpisheemu
okuva lwe navubuka mu myaka 18 natandika okulwala olumbe lujja ne lunkwata mpola amaanyi ne ganzigwamu nga buli oluusi kinnuma naye nga nkogga nga nzigwerera. Waliwo omwami omu eyanyambangako nampayo obudagala biki ne mpona kati nga mpona naye era oluyitawo ebbanga nga nziramu bwe ntyo nga ngendayo nga nyambako ng'agamba naye ebintu byammwe birabika bizibu simayo babiriggwa. Kati nembeera mu mbeera ey'emirimu emirimu bwe ŋŋenda oluusi mba nfunye omulimu ne banfunira omulimu gwa dduuka olugenda n'enkolayo ennaku 3 n'endwala olwala ne banfunira mu bbuca olukolayo ennaku 2 n'endwala olwo ne gufa kugamba nembeera nga olwo bwe ŋŋenda mu maaso bwe ntyo kati mu kukula emirimu negigaana era negigaana kugana emba nga noonyayo bwakulya ebyokuwasa ebyo nemba nga sibirinako wadde kuwasa mpasiza leeti nnyo nga mmaze kulanga nkaddiye ng'atera toteredde ogamba kati naafa siwasizza kijje kammale gawasanzaaleyo ku bwana bwe naasobola naye nga mu kulwala obulamu natuuka ne mbuvaamu ne mayanze ngenda kufa era nga kizadde naye nga genda oka Katonda ate nanyamba nenzira engulu neetereeramu naye nafuna kapoloti nezimbamu ekiyumba kyange eky'emiti nga mmanyi nti oluusi Katonda ajja kunyamba nzimba ennyumba mangu naye okuva lwe nazimba ekiyumba ky'emiti nenva eno nenzira eyo mu kito gye nagenda ate eno akalembereza ke nayina eno gye kaakoma eri saddamu kufuna mirembe ekiyumba kigwanca naggulo oba oyo n'akalimu gy'ogenza okukolako ogenda okuwulira essimu ate ennyumba ekisenge kino kigudde olwo bw'obadde okoze n'obusindika ate oba okyali awo ovuddeyo emyezi 3 4 5 anti amazzi ate kiri kigudde obusente n'obuzi obwo ate kino kigudde n'obuzi okwo ekyavaamu ne ŋŋamba naye ennyumba kati nenjiyayiya ate amabaati kubanga ettaka manyirizi towa ne ntandika okupaka amabaati bwengulayo obukadde nga nkubakubako nakati mwendi n'abaana. Mulimu abaana bameka? Abaana bali 4. Okulya Mukama yayamba kubanga ndi mukozi ow'emirimu emingi ebyokuzimba byonna kugamba nkola emirimu mingi kusiga langi kusiba nga giraasi buli kimu obwongo bwali bukwata nga kyonna nkiyize naye emirimu sigifuna mukazi wattu sifuna mirimu nafunanga okusooka naye kati sikyafunira ddala kalimu wadde kwegamba nsula ndoota bino bwe ndoota amazzi agakulukutanga ga burawuni nnyo nesula nga ndoota abafu kati awo ndowooza n'abadde agenda okunkubira simu eyo wagikomya ebyo webikoma tugane mbeera mu mbeera eyo ate nga oluusi olwe ayinza okugaa lwaki teweerwanako weetambulireko naye olw'embeera y'ensimbi kati ne kuufunayo ate ogenda okukafuna nga ate ebikalinze kakulya ate abaana beetaaga okusoma oga buli kimu n'obeera mu bulumi nga tosobola kufuna kasente kayinza kuyamba kutambuza akati oba ogenzeeko gy'ogenze ne bakuwaayo ku budagala bwe bakuwadde okomewo ng'obadde malayo wiiki emu okomewo transport akutwalayo ng'omulaba nga transport tewali ekyo ng'eyo gundi ogitta ogamba kansabe Mukama Katonda bwe naafunayo akasente nenfunayo emitwalo nga 5 nja kugendayo naye nga ate awo buli kiyinza okutwalira emyaka nga 2 nga buli kasente k'oba okutteko tekasobola kugenda mu eyo nsonga kino kipingibwa bw'otyo ng'ensonga toligimaliriza lubeerera era nga tolitereera lubeerera mwenna nga baganda be ye bamusibira ddala ku nkondo bwe bati nga bwe tuli baatusiba
kakati naye omulala oli mwannyinaffe yali bulungiko kale ng'atushingako emikisa kakati ndowooza oli n'agamba kati ye ndowooza gwe baasibako omuguwa ye ne bamwawula ne bamusibira ne ku muti bamunywereze ddala mukazi wattu agende ng'azumba ensi yonna. Era bwe naloota nenga ani yatulogoono obunankani nembukasuka eri netandika okuloota sente abo andoota sente ngenda kibi bibi ate era ng'ono bwannyonnyodde kati nziroota loota emirimu nga ndaba ndi mu kuzimba ennyumba naye nga waliwo annenyawo bagamba wano menyawo oluusi emirimu kituufu nkiraba ngenda n'engikola gw'obadde okoze obulungi naye oluvannyuma ne wajjawo ka mistake akanyiiza omuntu n'agaki ani yazimba wano naye ng'ate okusooka kyali kirungi kugamba mbiroose nnyo nze ndoota nnyo kituufu ndoota kuba ebirooto mba simanyi bivuunula naye ebyemirimu mmanya nti kati kino waliwo kye kitegeeza lazima ndowooza waliwo ekijja ne kinnemesa kati n'emirimu sikyagifuna ate abaana nabazaala buyisa abaana bakyali bato mukazi aliwo atannatandika na kusoma kati yali badde asomye omwaka guno naye akasente okubazimbira kinnemye neŋŋamba nze kale singa nfudde nga mmaze obbazimbira ennyumba waaki nomanya nti mbalese nga tebali mu bbanga naye gwolaba ndwala nga bwe nagambye okuva mu myaka 18 nakati ekifuba kino kyafa omugongo gwafa mbeera n'ekinnuma muno ffenna kituufu oli muto waffe omulala ye bamuteekamu n'ebyuma kati muto waffe yasooka ne bamuteekamu ebyuma ne tulowooza emirimu gy'abachina gyamukutula naye ekituufu kati bwe tugenda okigoberera kati nze bannaaye okugulu kuno kwantandika nnyina emyaka 18 naye kati mu myaka gino juzi ng'omugongo nga tekukyatambulirako ddala kukyava muno ne kiddamu ogenda mu ddwaliro nga bagamba ekinnumya okugulu mugongo naye kati okuva ku olulu baŋŋamba ebyo kati okugulu ne kuwona kati omugongo gunnuma kakati mulongo ekizibu n'obeera awo n'ogamba naye nze ani alimponya buli we ŋŋenda nengezaako wano bwe balikuwa tolaba kikyuseeko bakulagirira awalala n'ogendayo oli n'atakugjaako na ssente nagamba tulwanyise kimukola kikulanga otereera n'akukolako nga takutadde ku pulesa ya ssente naye ngaera olaba totereera n'otandika kutya n'ogamba naye ono omuntu gwenja okwewuubako namwewuubako mpaka ddi ng'agamba nti tebitereera n'otya n'okuddayo tugamba ndi awo nange simanyi alimponya alivaawa kubanga myaka gimpeddeko naye abaana bano ngenda bakola nsaba ogamba abawuliriza abange abo ng'otunuulidde omwami oyo bakuyambe bakutaase bakujjanjabe era bannange nsabira ddala buyambi asobola okumanya asobola okunzijanjaba anyambe kubanga singa mpona nsobola okutambuzaako emirimu akaseera kendiwo nga nkyali mulamu nenziramu nenfuna ku bulimu nenkola nentegekera ku baana bange wakiri nebwendeka nga basomeko bakomeko we bakomye nga n'okubazimbirayo kayumba nga bazimbidde obutabaleka mu bbanga kale bwe buyambi bwensaba buyambi obwo mbusaba singa wabaawo omuntu amanya asobola okumponya ensonga eyo kuba nange simanyi oba ensonga eyo esinziira ku ki esinziira waka waliwo ekinyonyi kyajja ne kingwa mu mutwe ne kintakula mu mutwe kale bwe bityo naye nga kyava ku ki waliwo ekyasooka ne kijja ne kikuba kateni eyo ey'oku mulyango kati ne kijja ne kiyimirira kweno ey'omu buliri nga neebase ku kitanda ngaawo omukyala wange nakitunula nente neŋŋamba kino sikirabanga nako simanyi oba bakiyita batya nakikube naawe nange neneegumye nenva ku buliri nenkikuba nenkifulumya
ate kati mba ndi ku ssomero liri awo era ku nnyawo ndi ku kalina waggulu nawulira ekintu kinkubye mu mutwe okumagamuga bwe nti nga gwe wagamba bwe wajja wano mwasangawo ki Star TV ne Star Radio omulongo babiri Sara gemanya gange ko jo ina ku simu ko bayinza okuweereza ku buyambi n'olisa ku baana ninama kale simu yo gisome yange eri 0706 29 12 29 bajinziriremu 0706 29 12 29 ereeta manya ki ereeta Mutabaazi Paulo okyali ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri Sara gemanya gange abaana bakoze ki abaana basula boogera abaloota boogera ebyo ate nawe omuwala wange nasooka okuzaala era nako kaloota nga byendoota egyo emisota egyo amazzi nga bwembiroota naye abiroota omwana omuwala nyongera okwebaza mikwano gyange beneesiga abatuwa obuyambi mwenna abalaba programu eno ku YouTube abalabira mu US abali mu UK abali mu Middle East abali yonna gy'osinziira okulaba n'okuwuliriza saba mukwano gwange onyambeko omuntu watuukira okujja okukaabira mulongo amaziga aba akaabye nga tukyali ku lwa maama nga tuvudde ku lwa kojja ate katudde ku lw'omwana katono nnyo kamala okuwummulamu ate nkomewo n'ensonga z'omwana zempulidde ng'ate zo zinkutteko nnyo nga siyinza butazitambaala kankomewo oli ku Star TV program kooti yamaka omulongo babiri Sara gemanya gange ndwawo nnyo okuteeka abaana mu kamera nze abawuliriza abange abalungi bw'oba onannyamba tekikwetaagisa kumala kulaga mwana wange omuto omwana wange omuto aba alina future aba alina ew'okulaga alina abajja omubbuulinga n'omutiizinga nga bw'abeera mu kiyumba ekitali kirungi era sitera kukikola era ntera nnyo okugamba ababeera bannyambyeko munnyambeko buyambi nga bwe mubeera musobodde naye olwaleero omwana ono mumuleese mpulira nga singa kisoboka naali muyambye nzekka nga temunkwatiddeeko mpulidde nga singa mbadde oba nga nze ministry oba minister wa education naali badde oba nkola ntya simanyi na kumanya sina ministry gyenkulira nti ngenda kuddukayo mbagambe sina muntu gwe ngenda gamba tinyamba ompererera omwana ono naye nsaba ne gavumenti etufisizeeyo akadde k'abaana abafaanagana bwe bati kubanga waliwo omwana gw'olaba nga mubutuufu ye bazadde be kye bakoze na kinene na nnyo okumutuusa we bamutuusizza boy amanya go gwani manya gange Mutyaba Lawrence obadde osoma oti osomeddeko mu masomero ki nasomerako train up nengendako ku Bishop Cipriano mukono Bishop Cipriano eri awo Luzira nengendako Luzira SS gye malidde omaze ki mikaaga omaze mukaaga obadde okola combination ki badde nkola PEM gitunyonyole physics economics ne math tewali ku stroking awo na stroking ICT nkakati wafuna points mmeka nafuna points 15 mama obadde olina okuba nga oli ku university nandibadde kati ndi ku university naye sente zaabula sente ezinyongerayo zaabula abazadde balwana ne bantuusiza naye ndowooza nabo bwe basobola okuma kuba sente za university ate zo zisukka ku ze babadde basasula sente bazadde bwe bazijja mu kyezi badde zikuweerera sente era taata wadde nga akola mulimu obutono ne waliwo ne muganda nga badde nga nkwatirako naye kati nabo batuuse bakoma nagezaako okugoba ku bya government loan sobola ofuna government loan naye applying empapula naye byakomawo nga tebampadde kuba lyessuubi lye nali nnyina naye tebampa obadde oyagala kusomerera ki mbadde njagala somerera bya mechanical engineering obadde oyogenda kusomera wa mbadde njagala genda kusomera Kyambogo kuba Kyambogo eri kumpi n'ewaka
oba otambuza bigere mba nsobola otambuza ebigere n'ogenda n'osoma nengenda nensoma. abawuliriza bange mbadde nsaba munnyambireko omwana ono ku ssaawa eno siina nze naye bwe wabaawo atutandikiddeko n'atuyambako fe abalala tuyinza okwongerezaako mu maaso. Omwana ono aŋŋambye nti ya aplayinga omwaka oguwedde n'atagenda ku ssomero kubanga tewaali ssente. So mbadde nsaba abaana baffe abali eyo abalaba TV eno, mikwano gyaffe, baganda baffe, bannyenaze, tusitukire wamu okuyamba olujja luno. Nze nkitunulamu nti omwana ono bw'anaaba agenze ku ssomero n'asoma ate mu maaso eyo yaliyamba bazadde be n'abaana. Tetujja kukomawo ku nsonga emu yeeno nga tulaba amaka ge twayamba gali luddawa. Omwana yennyini bw'abaamu abasobola okuyamba baganda be. Kale nsaba osabe obuyambi bwa school fees. Saba abawuliriza ba radio Star n'abalabi ba Star TV banyambe bansobole okunsomesa ku university. Abazadde bange batobye era mbeebaza balina we bantuusiza naye nabo batuuse we bakoma. Kati nsaba waba nga aliwo ali eyo asobola okunnyamba nannyongerayo ku university kuba okusoma nkwagala era ndi willing era we mba mufunye musuubiza nti nja kukola nga bwe nsobola era nja muleeta results ezisinga. Nsaba banyambe era nsaba yenna alina obuyambi asobola okuntaasa kuba nkimanyi we naaba nsomye nsobola okukyusa embeera ya famire yange sobola okukwata ku bato bange abalala obulamu ne bukyuka. Banyonyola obulamu bwe muyitamu ne bwe mubeeramu. Embeera gye tubeeramu wano nzibu, amazzi gajja ne gatuyingirira, tusitula ebintu ne tubiteeka waggulu. Nali nga nsoma ng'okeera ku makya nga amazzi gazze, empalo olina ozifunya n'oziteeka eno waggulu n'ogenda ku ssomero. Osanga n'osoma n'abalala abavudde mu nnyumba endala nga n'enkuba tebagirabyeko. Oluusi embeera ekukwatira ewaka olwakuba amazzi gazze mangi n'otasobola agenda ku ssomero. Abaana ne bakavalingako ebintu ebimu kale lwakuba embeera kwegamba tubadde tusomera mu bugubi naye nga tusaba bwabaawo tukwatirako nsobole okweyongera nnyambe baganda bange. Kale njagala osomere ku ssimu ya maama. Essimu eri 075 91 22 970 0. Ddamu ogisome. Essimu eri 075 91 22 970 0. Nange nenziramu nengisoma ngeri 075 essimu ya maama eri 075 12 29 7 eri 075 12 29 7. Ereeta amannya ki maama? Ereeta amannya Tracy Nakitende eyagiwandiisa. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo 2 Sara gemanya gange. Olwaleero bwe mba nkyadde nga nze mulongo ndeka ekyemisana waakiri kye bagenda okulya nga bwe nninda abawuliriza bange okunkwatirako mu kaseera kano. Olw'ekyera nja kulekawo ekyemisana ekitasukka mutwalo gutumala ekyemisana tunaalyamu akawunga. Tugenda kulya muki? Tujja kulya akawunga n'ebijanjaalo. Nja kulya akawunga n'ebijanjaalo olwaleero nga bwe nsaba omuwuliriza wange. Nkusaba ki? Njagala okujjanjaba famire y'omukyalo ono. Famire y'omukyalo ono ngigattiramu kojja ne baganda be. N'ekisinga obukulu nsaba Mukama Katonda atusaasire mu nnyumba muno muleme kufaamu muntu mulala. Bino byonna tubyogera tulina okulembeza Mukama Katonda. Saba Katonda asaasire. Obulwadde bugende, ebizibu bigende, tujjanjaba ate tusuuse. Nga nsaba n'abawuliriza bange mwongere okusabira taata gwe mutalabyeko ali mu kisenge eyo nga n'enkuba bw'eba etonnye amazzi gagenda kuyingira nga tewalina gye tumutwala. Asesema, ayina embiro, ayina omusujja, tewali ssente zimutwala mu ddwaliro
embeera eri bwetyo naye Mukama Katonda yasinga okumanya. Ngenda kuleka wakanasoboka basobole okutwala omulwadde mu ddwaliro ate maama agenda kujja okunona essimu ajja kuleeta kawunga tujjagulirako ne mukene aliise abaana bwentyo nsaba abalabi bange nga bwe munyambye bulijjo muntaase nga bwe muze munkwatirako bulijjo onsaba muntaase. Nze bya bigambo byange maama njagala obabuulira abantu abo. Abawuliriza ba Star TV mwenna abali eyo mbeebaza bambi mwebale obuyambi bwe mutuwa naye mbasaba bakwano munyambe buli alina kyalina kyonna muntaase. Embeera gye nnimu si nnungi mbi nnyo nfiiriddwa abaana embeera kale yakusika busisimugwa ekyokulya nakyo luba lutalo ne bannange mbeegayiridde munsaasire bakwano muntaase munyambe nfune obujjanjabi kasita nnajjanjabibwa mmanyi nina essuubi nti nja kutereera bannange tujja kubeera bulungi bakwano byebyo. Ennyumba bannange mu nnyumba alina mugirabe nga bweri bakwano bange nsula bubi nnyo amazzi bakwasizeeko bazimbe nsula bubi nnyo nkwasizeeko bakwano bange muntaase muzimbe munzimbire bakwano munyambe mbeegayiridde kuba ndi bubi nnyo era neebaza nnyo ne Katonda okubanga tetulwala kuba singa twafa mu mbeera eno gye tulimu naye Mukama atukuumye bannange mbeegayiridde bakwano munsaasire. Byebyo no munange ebibadde embuya kinnawataka era nga nsaba okusiibulira wano mukwano gwange. Nsaba Katonda tutambuze bulungi nga tuddayo. Saba Mukama Katonda akuume ennyumba eno agiwe essanyu agiwe emirembe agiwe ne ku nseko ennyumba ebeeremuko ku nseko ereme kubeeramu maziga gokka. Essimu kwe tugenda okuweereza obuyambi eri 075 12 29 7 075 ku lw'obujjanjabi bwa famire eno ku lw'obujjanjabi bwa kojja ku lwa school fees z'omwana ku lw'obulwadde bwa taata ali mu kisenge ne ku lw'ennyumba eno okulaba nti nno erabibwako nefuuka ennyumba eya bulijjo. Sekano oluddako inshallah Omukama Katonda abankuumire Maideni Kabale Bugonzi omulongo 2 Sarah ge mannya gange. Mubeere bulungi tubakubireko ku bbayi. Amange mulongo nkwebaza nnyo mukwano bale kujja. Amiina. Ebale nnyo mukwano ne maama Nansi munneebalize nnyo mukwano.